mutabani wa Kyagulanyi ne Babi yalondeddwa kwa head prefect. Oh. Era ndoza mungeri yalonzeddwa nenda batata ne mama nga bavaayo nga basanyufu. Ndoza okuyegatiddwako muwala wa Farida Nakazibwe. Oh. Ne bamulonze. Maka gabwe gajudde ba honorables. Oh, beautiful. Onaba wa kumeka. Yani omulala gwe yesimbawo. Bana Bakyagulanyi. Ndoza aba wakubi. Wedi mutwe yali yesimbye. Wedi mutwe namulabako. Kale ndowooza akalandirako obukulembeze kagenda katambula mpola. Naye nabuza bishu gye nalabye. Aba luli kyalinga nga Justin za tekina bukubezi makulu. Ndabe nnyo abaana b'abantu abali popular n'abantu ba bulijjo nga beesimbawo. Luli kyalinga nga abantu babuti bakiwa. Kyalingawo nzijjukira nalabangako mwana mama Fiina. Kati abaana bakumanya nti oli mwana wa gundi mu ssomero. Of course era obuwagizi buba bw'amaanyi ko compared to someone else kiba kizibu okukuba omwana wa serebu mu ssomero. N'ekirampozi kye observation gye nalabye amasomero gakkiriza partisan mu baana. Kyajja buzinga tebalina kyakikolera. Omwana abasomesa batijjizza mulembe guno. Kyajja naye ndowooza. But I don't think it is good. Si kirungi. Ate bagundi ya muzadde, kuba muzadde yakuba posta zino. Mwana yambala obukofiira naye. Kubanga campaign zonna abaana bonna bali mbawagira Nuupu. Nabe naale mu baaliyo. Ngani. Bihari High. Olutambula mu ba celebrities